nga tugezeko wano olunaku olwaleero olunaku olwajjo ndowooza enteekateeka mwagiwulidde ng'ensonga z'abayimbi zikutte wansi ne waggulu. Minisitule y'ebyenjigiriza yategeeza abayimbi tebagenda kuddamu kuyimbira mu masomero olw'ensonga nti bambala enkunamyo n'okuyingiza obuseego mu masomero ag'enjawulo. Awo nno abayimbi abasinga beekubidde omulanga ne bagamba lwaki tebaggyeko sheebah oyo gwe bagamba nti akavidiyo ako akaatambula. Bangi bavuddeyo kuwa endowooza zaabwe ez'enjawulo, abamu ku basinga okufuna performance mu masomero ag'enjawulo. Wano nno n'omu ku babadde ba pulezidenti ba UMA wadde ye agamba akyali pulezidenti naye UMA tekyalina pulezidenti, omukyala gwe bayita Cindy naye era nga bamuteekamu olunwe nga bagamba y'omu ku bambala obubi, wabula ye yennyonnyoddeko n'agamba okwambala obubi akwambalira mu bantu bakulu okwambala obubi mu masomero agenda ayambadde bulungi. Omukyalo n'ayogedde ku nsonga zino nga bw'omanyi ono Cindy ne sheebah tebakwatagana. Kati omukyalo ono awolerereza minisita n'agamba kyeyayogedde kituufu, abayimbi abambala enkunamyo bagobebwe. Owulira ensonga zino gwe. Ndi musanyufu nti minisita yakyogeddeko ati kati yatusinga mu sekta yaffe y'omukulu. Kati oba wadde statement eyange mbadde ndabira ddala nga I don't need to say anything because she said yayogedde kintu nange kyenfiringa mu mutima. Twe tuba tuperformingira abaana you need to ekyo ng'omukazi ng'omuzadde omanya bumanya nti no these are children oyina okwambala decently at least maso g'abaana. Bwe tuba tuyimbira abakazi n'abasajja abakulu tuli mu bbaala tuli ku show that is okay. Naye oba oyimbira abaana I think bino kyukamu. Ye mukyalo oyo Cindy ye bw'ategeeza omukyalo ono ye n'agambye ku bayimbi abagambi beetereeze mu nsonga zino. Eri omwana omuto because tanaba mentally getting ready for what you're feeding them at that time. So kiri better okuchanjula, if that is going to happen, let their mind and body grow towards it. Atuuke nga mukulu then olyoko bwerage bwotyo in front of a child. So ndowooza nga UMA twakirabye kati because before twali tumanyi nti no it's logical ng'omukazi ojja kirowoozaako ng'omusajja ojja kiro and it's logical thinking nti no kati ndi mu maaso g'abaana nina okwambala bwenti but clearly it's no longer a logical thing. You actually have to inform people. So I think that's something we should include and say let's have an awareness campaign to let artists know in front of children it's a sensitive matter. Yesidalera sanyo ye mukwano gwe bavuganya gwe kale gwe beinako ennogo mu ndongo y'eggwanga Uganda. Ye agamba abazadde muyina okubatenga abaana bammwe mubayambako. I don't know about the minister's mind. Fena tulowooza different. Era ngenda mulekera view ye because nayo eri valid. But katati n'abantu batulowoozeeko ng'abantu. Fena ffe tulina gye tuvudde. Twekuzizza ng'abantu abamu ku ffe twapeewaka ku myaka 14 kati oyinza ate kunteeka ku pressure kuza mwana wo. Omwana wo gwe nga gwe omwana ekintu kyasinga okulabirako tayinza kubuuka gwe maama we ne taata we ne ba anti be byonna bimu. Nonno gwe basinze okubaate nga bagamba nti ye yagobeseza abayimbi mu masomero. Era Cindy agambye sheebah yeetereze. No kiri different bwe mbanga performing ida abantu abakulu then abantu abakulu ne bakijja ekifaananyi ne bakiraga abaana that is not on me because when I was performing badde nyimbira abantu bakulu so it's different wangu ine ekifaananyi kino nze Cindy ndi kuyimbira omwana nga I am dressed like that in a school in an environment of children leka bino nti ngenze mu bbaala wali omuzadde asinikinze ino omwana we najja I cannot control a environment nga bwe mmanyi bulungi nti no I've been invited to perform for children. I always dress decently. Ye president wa UMA nga bamugamba naye ayambala bubi kwe kwewozaako mu nsonga ezo. Ulira ayongerako okwogera ku nsonga zino. Omuntu yenna alowooza nti okwogera tamanyi. Anyone who thinks that I'm scared okuddamu artist yenna aba tamanyi Cindy yani era mbamugamba nti ddamu otunule mu history wange siri mukazi atya okwogera saagala kulwana or anything but speaking it is my right as a human being. I have the freedom of expression that I can talk. Let's be professional about it and keep our backstories and our problems, our childhood trauma to ourselves because the audience really doesn't care. It's not their responsibility how you grew up and what happened. Boba sasu mukuza abaana bamwe ne morals mweze mulowooza nti ki ntuufu nga ne bwalaba sheebah agenda mwagala ng'omuyimbi naye waabwe morals zaabwe ze baamuyigiriza zisigala ki because sinza ku influencinga mwana okusinga bazadde be sinza ku influencinga mwana okusinga family ye. I could also waliwo ne twisted side of it nti omwana ayinza obutawuliza bazadde be n'ate nabo nze omuyimbi nanneegomba. Ensonga zezo nno abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo kubate nga bekubira omulanga gavumenti amateeka gereeta
kabeere mpolampola naye ng'akadde kano go baagayimirizaamu abayimbi oba obadde na kivulu abagambye babeere mu debate bazanye emizannyo ne katembo waabwe ne bano abambala obubi abayimbi tebadda mu nsonga ezo zennyini ndabyeko ku makya g'olunaku olwaleero omukyala bamuyita Winnie Nwagi abadde agenze ku Ministry of Internal Affairs akavidiyo akatambudde wano kalaga nti Winnie Nwagi abadde bamugobye olw'ensonga nti yayambadde bubi abadde ayambadde bubi ng'agenda ku Ministry of Internal Affairs oba abadde agenda kufuna passport oba abadde agenda kukola renewal kati tumanyi abamu bagamba nti babadde bamugamba kwata ekkubo liri naye ng'omukyala abadde mu katambi akamulaga nti yadde ayambadde bubi ku Internal Affairs togendayo ng'oyambadde ebyo bimpi Winnie Nwagi be bamu ku abo be bagamba nti ensonga eyo gyogera Ameze aganika nkubulire ani ono nze ngamba nti sheebah mutuufu talina musango n'akamu kubanga ensonga eri bweti ekisookera ddala sheebah nga ye ng'omuntu omwana tayinza kubeera wali ewaka n'omugamba